Yes, Faadi TV osibye tajje bajokizako engalo akadde kano. Ngenda kusaba subscribe nga atompere video no kalike batumideko abasinzira mu ggwanga lya Canada. Mbagala nnyo abasinzira mu ggwanga lya Canada. Comments nzaba mu ggwanga lya USA, mu ggwanga lya Germany, mu ggwanga lya Belgium, mu ggwanga lya Qatar, Saudi Arabia, mu ggwanga lya Abu Dhabi, mu ggwanga lya Bahrain, mu ggwanga lya Oman. Mbatumideko era mbibaza kubanga mujagala nnyo bagita Faadi TV UG. My updates is never very credible sign. Ensonga eziriwo essaawa zino ensonga za Brisher Kash owa TikTok aliko mukyala wa Prince Jack naye ng'essaawa zino talina mwami Brisher Kash talina mwami essaawa zino yabiwumulamuko ebyofumbo mwana muwala Brisher Kash essaawa zino avuddeyo esaidize Dubai gy'abadde amaze ebbanga eriwerako era nga yeeyagadde ebyetabu nnyo obulamu bubadde Kulya yeeyagaliddeyo e Dubai. Essaawa zino ayolekedde Canada. Brisher Kash essaawa zino amawulire agatambulatambula gandaga nti ayolekedde mu ggwanga lya Canada agenze kupafomingira bannayuganda abaliyo tagenda koma Canada ajja kubayongera ne mawanga amala aga Europe. Brisher Kash yabale Dubai mbawalabu kati Dubai avuddeyo agenze Canada. Bino byo kubifaananyi bye ku kisaawe ky'ennyonyi e Dubai. Ku kisaawe ky'ennyonyi wali e Dubai ng'agenda okusimbula Brisher Kash omwana ono Katonda nyengejja muviira era nga maama we bambi yeebaza Katonda okubanga omwana ono yamuteekako kugamba Brisher Kash ono maama we yeewuunya maama agamba omwana ono yamulabangamu ebintu by'amaanyi ennyo ng'akyali muto naye nga tamanyi bintu ki eby'amaanyi Brisher Kash byalikola. Essaawa zino bambi akaana kawala kano k'amaanyi omwana w'amaanyi naye ng'ekisinza omufuula ow'amaanyi TikTok, social media, internet y'amaanyi nnyo. Internet esobola okufuula omuntu ow'amaanyi, omuntu nga w'amaanyi ekyamazima ekiri serious, omuntu nga wa tabu. Internet esobola okusitula n'ow'amaanyi mu ggwanga kw'osa n'okwetoola ensi yonna. Brisher Kash kati omwana ono omulaba Brisher Kash avudde Dubai babadde bamundiridde okumala ebbanga era bwe yatuuse n'apafominga bulungi. Kati amalize okupafominga avuddeyo amazeeko ebbanga anyumirwako ku bulamu e Dubai kati agenze Canada era nga ndowooza kati alabika yalinnyonadde ennyonyi kuba bino ebifaananyi abyekubisiza ndowooza ddakiika nga 40 emabega. Kati essaawa zino ennyonyi kiwa we batanaba kusitula alabika yatudde dda mu nnyonyi bw'aba yatudde dda eyinza okuba yasitudde dda. Bifaananyi abyekubisiza bbanga gwanvuko agende Canada. Bw'anaava e Canada yeyongereko mawanga amala aga Europe kugamba bambi bannayuganda bangi bamwesunze e Canada okubanga apafomingira byatera okukola ku TikTok. Nina kusaba subscribing ate ompere video no kalike bagita Faadi TV ono Brisher Kash bambi maama we bambi amwewuunya okubanga akola ebintu by'amaanyi. Maama ne yeewuunya okubanga ono omwana nti omwana we akola ebintu by'amaanyi bwe biti okubanga ava mu Uganda n'agenda e Dubai bannayuganda ne bamwesunga nga bamulinze. Omuntu awo oba serebu n'obeera TikTok oba serebu okuva mu ggwanga eddala n'ogenda mu ggwanga eddala naye nga bakulinze ogenda opafominge gye bali ku stage live nga bakulinze ne basasula n'essente okuyingira mu kivvulu kyo. Oba w'amaanyi kati wuyo agenze Canada bamulinze dde Canada tagenda koma Canada alina n'amawanga amalala gy'agenda okulabika nga agenda ge bayita amaanyi. Katonda w'amaanyi nnyo. Brisher Kash safe flight nkwagaliza olugendo olulungi oba ennyonyi ennungi kugamba nkwagaliza flight ennungi. Brisher Kash musubscribing bagita Faadi TV gira like ngo subscribing ate sikalinga ojje kumideko nkyaba updates mwera.